Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asoomozezza gavumenti nti omwaka guno ogwa 2024 esoosowaze nnyo ebyobulamu kuba teri mulwadde akulaakulana. Uganda teyinza kukula ng'abantu tebalina byabulamu bituufu era tekyetaaga kwogerera nnyo kuba kirabwa n'ayonka. Ate nno abatassa mwoyo ku byabulamu be basinga okutya obulwadde. Omutwe bwe gubaluma nga bakwata ennyonyi bagenda ebuyindi. Ono asinzidde mu Bulange Mengo bw'abadde akwasa abakulembeze b'Ekereziya Katolika abakulembeddwa Monsignor Charles Kasibante wamu n'abakulembeze b'eddwaliro ly'enkozi obukadde obusobye mu 172 nga zino za kuzimba wadi y'abantu ababa bagudde ku bubenje naddala ku luguudo lw'e Masaka. Tumanyi Masaka highway nga bweri obubenje bungi ate n'enkozi hospital mu kitundu ekyo era ddala nkulu kubanga ettundutundu eryo ly'eddwaliro eddene kumpi eririmu mu kitundu ekyo eky'Amawokota. Katikkiro Mayiga agamba nti ebyobulamu tebissibwako nnyo ssira wano mu ggwanga ng'ate abo ababikotoggera bo olulwalamu nga baddusibwa mu mawanga ag'ebweru nga mu birala byavumiridde mwe muli ensasula y'abasawo eteeyagaza nga kibaviirako okwekalakaasa buli lukya. Era ndooza kya nnaku nti gavumenti tessa ssente zimala mu byabulamu. Twagala abasawo balekeraawo okukayanira emisaala mu guno omwaka n'emyaka egijja. Oyinza otya okwegayiriza omusawo omusaala? Ne beegayirira ne babakuba omukka ne bakola batya. Omusaala obusaala, eddagala n'ebyuma mu malwaliro bisaana okuba nga bimala bulungi mu buli ddwaliro. Lwaki kizibu nnyo? Ssente endala nga zo tuzifuna. Ye omumyuka wa Katikkiro owookubiri ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa alambuludde ku nsonga eyawaliriza Obwakabaka okwenyigira mu kuzimba eddwaliro ly'enkozi ng'agamba nti oluguudo lw'e Masaka lwafuuka katiro olw'obubenje obweyolekerako buli kiseera nga n'olwekyo kya nkizo nnyo okuzimba abantu be bayinza okujjanjabirwa singa baba basimattuse obubenje obugwa ku luguudo luno. Obutaba na waadi etaasa bagudde mu kubenje ku luguudo lwaffe olw'e Masaka nsonga nkulu nnyo naye si yeetuukirwako amangu abantu bangi naye ebikono egyesatu gyalaba nga kigwanidde era omulimu gugenze bulungi mu maaso. Dr. Crescent Tumuhaise nga yakulira eddwaliro ly'enkozi agamba nti beetaaga obuwumbi obuwera ddala 7 okusobola okumaliriza eddwaliro lino ng'agamba nti obwetaavu bw'ekifo kino bungi kuba abantu bangi abafuna obubenje ku luguudo lw'e Masaka nga buli wiiki bafuna abantu abali wakati we 15 n'2. Kizimbe mwe tugenda okujjanjabira abantu bonna abagudde ku bibenje oba nabo bonna abafunye obusago obw'enjawulo oba injuries or trauma oba omuliro n'ebigenderako byonna. Kumaliriza project yonna kyetaaga obuwumbi 7.8. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.